Jajatandika saa 7 ez'emisana gakomekereza saa 10 n'emu n'ekitundu ez'akawungeezi ez'eggwanga ly'e Bungereza. Bakutegeeza ng'oyagala okumanya ebisingawo ojja kubasanga ku ndagiriro eno bagenda okukolera omukolo gwabwe. Wano endagiriro y'eno wano bagiyita Camberwell Grove Chapel Evangelical Church number 96A Campbell Grove London ku SE5 8RF. Ngoyagala kumanya ebisinga ojja bakulira ku simu zaabwe abateesiteesi okuli Senga Hajati ku esimu yo mu ngalo 07 82 6 8 oba ojja tuukirira mukyala Vike ku simu ye ey'omu ngalo 073 94 5422 oba mukyala Inidi ku simu ye ey'omu ngalo 0788 78 2667 ne bakutegeeza nti awangaale aibene wonna anabayagadde okujagulizaako Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa ge ag'emyaka ensanvu mu ggwanga Bungereza. Akalango kaako beeyunire esimu nzikuwadde obakubire obuukinge wonoobeera so nno ye ensonga nga bw'eri. Akalango akookubirira nti tuleke tusimbule video eyatuleese ku speed keekaluwa. Akalango akookubiri kano kankyukakyuka. Bakomredi bannaffe bonna nga bakulemberwamu Mukulu Joel saako ne mwami Moji Martin bakutegeeza nti bajja kubayo ne space, bajja kubeera n'olutuula olw'okwogera ku nsonga za Uganda nga bagiyise space at transition UG topics oba ebyokwogerako. Repression at Uganda universities, condemning the Ugandan regime and universities administration for criminalizing student protest against the tuition hikes. Bakugambye bajja kubeera n'olutuula olw'okwogera ku mukutu ogwa X nga ensonga ezigenda okwogerwako kwogera n'okuvumirira ebikolwa ebyabo abakulira zi university mu Uganda okuvaayo gufuula omusango abayizi bwe bavaayo okwekalakaasa ku ngeri abasomesa oba engeri institution university zino gye zongezaamu school fees ng'abaana beemulugunya ate kufuuka musango bwe kityo bwe kirina okuvundulwa. Amu ku bagenda kubeera ku Twitter space eno kuliko Mukulu Joel saako ne Mukulu Mungi Martin. Date nginaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano mwaka 2025 essaawa zijja kubeera ssaawa emu ey'akawungeezi mpaka ssaawa emu mpaka ssaawa 7 PM up to 19 hours East African time. Mwasizitegedde zino ndowooza kale zino 7 PM zizaffe za Uganda, then 19 hours zinza okuba nga zino ezikolebwa eza 24 hours ndowooza kyekyo bwe kityo. This is all about your academic rights and welfare. Come on, come all. Join the discussion. Kekana kalango kamwe konna abaana ba university zino mu Uganda. Monna mu Uganda nga kikkakatako nti university zitikka omusimbi omungi mmwe abayizi n'abazadde bambi mugezeeko nnyo okuba nti mweyunira omutimbagano guno mulyoke mulabe biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe nga bulijjo. Alright. Obulango tuba tubumaze tugenda ku Kigulalogi. Bumala Ekigulalogi tusimbule video ya leo. Njala okwebaza mwenna abawuliza programu eno n'abaagala ennyo Ekigulalogi mbatumiddeko nnyo okwetola ensi yonna. Ekigulalogi kyali njala kiweereza mwenna bannayuganda aliramu akasimbi ng'oli binyonkondo bifeekeera naye ng'olesa abaana njagala Ekigulalogi kino kikusange mu mirembe w'otudde era okinnyonnyoke ng'abanyonyofu bagenda okunyonnyoka ensonga ewunyonnyoko. Mu Kigulalogi kya leero kwana mingi wattu weesiga mitono, kwana mingi wattu weesiga mitono. Mu bulamu bw'ensi eno abayimbi bangi abatontomi n'abawandiisi badde batwolekezanga obwangu tubuulira ebizibu bye tulina okusanga mu bulamu nga bayita mu biwandiike mu biyimbe saako ne mu mizannyo. Naye nga omayifu abalya mmere tumala kulabako ne tulyoka tujjukira nti kino nga nakiwulirako bannakirabako naye saakitegeera nga kijja. Muganda wange gwe taata wange ali awo naawe omukyala ali awo alina ssente ng'olina abaana boolese. Mu nsi muno oba okola ensimbi ozikola bw'omu wabula obeera n'abantu bangi ababakuŋŋaaniddeko eri ababakulyako abakufunako naawe b'olyako naawe b'ofunako. Okuŋŋaanya ebibugagga bingi nnyo era abantu bangi nnyo b'obeera n'okussaawo eyo. Naye obadde okimanyi nti singa oyavuwalamu abantu abo bagenda oba singa ofa
abantu abakenyeri basobola okukozesa omukisa okuba nti oliwo okucunya abaana batwalako emaali era abantu bwe bajja kunawula okuziika boogera ebigambo bingi nnyo naye ate olumala okukubuliza mu ttaka awamu ne mulumbe tebajja okumanya musika ki yakusikidde era abasinga tebafaayo na kujja kumanya abaana bo boolese ku nsi batambuza batya obulamu sinakindi bennyini beeta mu kikolwa ekyokukusiraanya n'okusiraanya emaali yo ng'omaze okufa beetaba n'abo abalabe okujja okubba emaali yo beetaba n'abantu abakyamu badde okolaga nabo okujja okusanya emaali yo saako n'okucunya abaana bo bennyini ng'ate tebannakwabiza na lumbe kati muganda njala kutegeeza kino kiwuli bulungi nnyo fubanga okulaba nti bwebanga okola ensimbi zo oteeke ng'ennyessira okuyigiriza abaana bo emaali yo nga bwetambula ebintu bimwe bitambula naye okusingira ddala ofubanga nnyo okulaba nti abaana abo bayigiriza engeri gye banoonyamu ensimbi so si baziryamu kubanga abaana bano bw'otabayigiriza kutya banoonya ssente nakuma bizinensi zino kiba kitegeeza nti emaali yo gy'otokomokedde ebbanga eddene ng'okola obudde bagenda gitwala naye gye yoyita emikwano b'olya nabo b'onywa nabo bobeera nabo mu ssawula bobeera nabo ku ppate ezo zibayite enkwezenge zisekererayengezza wabula bw'akamiza nga zidduka abantu bangi essaawa zino ku mitimbagano ne mu makooti bali mu kulwanagana n'abo abaali emikwano gy'abakitaabo b'egy'abannyaabwe bali mu kulwanagana n'abo abaali abakuza nga bazadde balekedde abantu abo nga bano beekobanyira abatamanya ngamba okusanya emaali z'abantu n'okuzitwala jjukira nti mu Uganda gye tulimu erimu bamafiya bangi abakozesa omukisa gw'ekkooti n'ensimbi n'enfuga embi eri mu Uganda okutwala ebintu by'abagenzi nga tewali ategedde nga mwagala okutegeera ensonga zino bulungi muzitegere mu Kigula Luggi kya leero ngenda kugamba n'amateeka agali mu Uganda Museveni ge yeebagira kati gafuba nnyo okulaba nti n'omuntu oba afudde takyalina right ku bintu bye nti ate n'abaana bennyini bwe banga tebeegendereza basobola okwekolamu omulimu ogutunda ebintu byo ng'okyali mulamu ng'ogeye oba ng'omaze okufa nga bo baagala kugabana naye nga tebamanya butya bafuna bintu ebyo abaddugavu singa tulivaamu omuze ogw'okweyagaliza nkiddamu abaddugavu singa tulivaamu omuze gw'okweyagaliza ne tufuna omuze ogukwataganyiza ewamu okutambuza ebintu bye batulekedde okubitambuza singa tuli bagagga nnyo nammwe mwali bali temunoonya mirimu mwali bali temugenda kubiri wabula omululu effutwa enkwezenge okweyagaliza kyekiresa abantu abasinga obungi nga emaali gye batokomokedde ebbanga okukola obudde esaanyo mu kaseera mpawe kaaga olw'okuba nti nnyini maali teyategeka n'abaana teyabategeka ate n'ekirala teyamanya mikwano gy'ogirina kkoma mu bizinensi ze mu bintu bye ate ng'emikwano nagyo gifuuyira kanwe nti ovaawo ddi ffe tutwale omunyago kubanga otususseeko mu Kigula Luggi kya leero njagadde mutegeere ebintu bino naye buli muntu gy'oli kimanye nti buli mwokola ennyo nga bbalugu nti bagiteekamu lwetandise okukola evaamu efudde ofunanga akaseera wattu n'olya ku ssente zo n'ogenda onyeenya kugaliba enjole ekifi ky'enkoko kirye ecupa ya bbiya ginywe oba lusinzi yawalo ginywe oba ne bweyagala genda wumulireko omwezi kubanga NNC kukola si kuwummula okuwummula okutuufu nga Katonda akuyisa gy'olina okubeera lubeerera ennyindo gye zirembekera mukoka teri ayina mirembe ku nsi kyova ne bw'otandika okukola bakwalivu ya nnaku bbiri olunaku lozzeeyo ku mulimu banga ataawumudde kati ngenda kusaba okulanga ssente z'okufuba okulaba ng'olya ku ssente zo kubanga bano abaana b'ogenda okuleka abooluganda bakola emikwano bafuuyirira kanwe ovaawo ddi nabo beeyagalireko mu maali yo gye bataatuyanira ngenda kugamba muganda funanga akadde olye ku ssente zo kubanga gy'olaga bw'onoofa tomanyiiyo ne bw'ogenda okulekera emaali tomanyi kye bagenda gikola kubanga buli omu ayagala kweyagaliza teri bintu biwoomanga byabwere nga tobikoleredde kyovola nti bw'osanga omuntu agamba nti mugagga ng'asaasaanya ssente oyo si mugagga teri mugagga asaasaanya ssente kizibu nnyo Ekigula Luggi kiwedde njala vidiyo etandike ngenda kusooka na byakwerinda njagala munsaliremu vidiyo eno mu butundutundu njagala munsaliremu vidiyo yale mu butundutundu era mugimpositingi social media platform zonna tusoose ne security alert omukulembeze omulonde w'eggwanga Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulamusizaako nnyo ssebo kansibe nti oli bulungi webaleka press conference kotuwadde mu yafeesi yo ey'obukulembeze ku kitebe kyaffe kya national platform naye njala kutegeeza ba foot soldiers mwenna ba comrade ne ttiimu ya president yonna emukuuma nti enteekateeka ya Museveni ey'okukwata abakulembera ttiimu ya president yonna ey'ebyokwerinda ekyagenda mu maaso nga kino baagala kikozesa nga akakodyo akamu ak'okumumalamu essubi n'okumutiisatiisa asigale nga talina muntu amukuuma
Wetwogerera essaawa zino Mr. President njala kutegeeza nti omu ku bakuumi bo ow'amaanyi gwe bayita Mbogo. Mbogo wonna w'oliba ku trackinga. In fact, bw'oteebereramu goyinza okuddirira Edi Mutwe. Mr. President, Comrade Mbogo wonna wali mugambe yeeberere mu kuba gwe trackinga kati tiimu y'omukulu oli omwoyo Muhammad Ayani ono musajja abadde aba trackinga bali mu kutrackinga Comrade Mbogo bagala mukwata muteeku file eyo ne muganda waffe hayita wala kuba nti kati mulwadde hayita wana wegendeze dana bagala kutrackinga bagala kutwala. So Mr. President tegeeza mukulu Mbogo ne Mbogo wonna wali video kutuukeko abasajja bakutrackinga bagala abantu nga batanda basigadde kyokka kati bakafunako bali bana bagala Mbogo bamuteekeko ne hayita bamwaga n'abala mwenna. So mwegendeze tiimu ya President ya security esigaddewo nenga njala mutegeeze President ne President ategeeze tiimu ye mukulu Mbogo wonna woli gomo ku security ya President nawe bakutrackinga. Lwaki bakutrackinga? 1 n'abala mujjukire babakwatire Kalangala mwenna bali bawoza President bamazemu amaanyi nakati kye balowooza naye ekintu ekyekusifu kye mutamanyi mu security alert kikino. Mr. President akino kankikutegeeze government ya Yoseliti bahabula tabasira mutabani wa Kalensi tetemuzizide nsanga besibe Ennyando Yosoferi mutabani we Muhoozi Kanyirugaba Diddigi Anita Amongi wasanya Kalu Charles Peter Maigasalo gamulengejja saako muntu gwe bayita Mpuuga Bitano ne katimu Kakadilaza Association. Ekintu kino bayina akakodyo akalake bakiina mukeekalu wakanchikunyonye mu security alert. Mu kukwata ba comrade baffe bonna abali mu kukwatibwa n'abanoonyezebwa. Mpuuga ne tiimu ye baagala gikozesanga bargaining tool. Mr. President ulira bulungi nnyo mu security alert. Mpuuga ne Anita Amongi Salonga Mulengejja ne Dealers Association ne government bagala gikozesanga bargaining tool kubyagala. 1 bakimanyi nti bonna bali mu national platform nga bali bagala gisula ne badduka okuli Mpuuga Bedi Bwanika Joyce Bagabemanga Juliet Kakande Mbwate Pamaono Wentebe mayi bali babiri waliwo bateka mu oli omukiga nembwate kamono Wentebe kati yola ku Mbwate kamono Wentebe Mbwate Pama bala ba Dealers Association baina diru yawe gibalimu nti bakwate security team ya President yonna bamalemu amaanyi then olwokuba nti basula tebagenda bawa kadi kati bakwate ba comrade wona ba security team ya President bagikozesenga bargaining tool bali basobola okubanga bafuna access ku President Mugenti munnaye government egambye nti abantu ABCD botabalekera before byabo bakubatekako bantu tebagenda kuba basirikale bo oba timu ya security ero rest information yenfulumya kati. Mr. President ba comrade baffe bonna bali ku security team ibagala bakozesanga bargaining tool bargaining power mu kubagaininga okulekera Mpuuga ne tiimu ye obutabasimba ko bantu mujja kiwulirako mu nkuba ez'enjawulo z'enkirese ne first hand information bagenda bakozesanga bargaining tool mbo tebagala basimbako bantu then to negotiating na government abantu bano babate nenga temutaddeeko bantu ye tiimu eyo kwekakodi akapya akaliwo. So Mr. President yagala okutegeeza mu security alert ya leero nti mukulu Mbogo bamutracking esera bayinza omukwata saako ne mukwani muganda fwe gubamenye ekigere naye ng'oli oyo musajja yabaliko oyo musajja omukiga yabaliko yabatambulirako ne ba security operatives abalala bebatambulirako security alert nga bwe badde njala tandika information eyatulesa olwaleero. Zoka tusokere no mu kitabo. Alright. Bannayuganda mwenna njala baloopera era n'obategeeza ne President mutegeeze Robert Kyagulanyi Ssentamu muntegeeza bwe mba njogedde ku President mbategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu 7. Ekirala mwenna abali ku TikTok ba comrades ngenda basaba buli muntu addeyo ku Facebook nga nina bugisi mufungize mwina kye mutamanyi ngenda kibategeeza ko gibujjo katono. Buli muntu yenna eyadda ku TikTok nga toli ku Facebook dda ku Facebook obudde bukyali mwina kye mutamanyi ya nja kibategeeza edda. Neka tusoke wano. Electoral Commission ngikulu Simon Byabakama mwategeddeko nti already batandise oku baina polling station eziwera lukaaga nga 37 ze bajjeemu okwetoola eggwanga lyonna bakikola batya
Mr. President nkuloopera ati mukulu Simon Babakama batandise okujja mu polling stations okwetola eggwanga lyonna webamanyi nti NUP erinawo strong support. Polling stations sofa bakajja mu 6 plus bazijja mu okwetola eggwanga lyonna. Ekyo nakyo njagadde mukitegeere. Ekyokuli Mr. President saba okuloopera n'okutegeeza nti era waliwo obubbi obugenda mu maaso essaawa zino mu barracks zonna ez'amagye mu ggwanga. Waliwo kye bayita ballot staffing ekigenda mu maaso nga kyennako obujulizi mu gye batwala okunaaliza ba NRM obwongo ekyankwanzi. Olwaleero wetwogerera ekyankwanzi baakamala omwezi mulamba ne wiikisi 2 nga bali mu kutiikinga obululu bwa Yosoferi Nyandwe. Olwaleero wetwogerera wenzijidde ku mpewo nga National Labourers Movement oba National Reverse Movement ekyankwanzi bakatiikingira omwezi gumu ne wiiki 2 nga batiikinga obululu bagenda okukozesa mu kulonda. Kino kigenda mu maaso obubalakisi zonna okwetoola eggwanga lyonna kubanga bakimanyi tebasobola kutuyitako mu kalulu balina kabba bobbi. So Mr. President ensonga eno njagadde nkikutegeeze nti ekyankwanzi mu washing bay y'obwongo brainwashing bay ati kyankwanzi mostly for NRM cadres. There is ongoing ballot staffing in Kyankwanzi. It has already taken 1.5 months. They have been doing this of staffing ballots as they are preparing for elections 2026 as we speak right now. So I wanted to inform you, Mr. President, the National Platform, to be aware about this ballot staffing which is taking place at Kyankwanzi and the other military barracks across the country, whereby Museveni, he fears that he's going to be defeated in the forthcoming elections because he has no support as we speak right now. So there is ongoing ballot staffing in Kyankwanzi, brainwashing be strict for NRM supporters. You banalize obwongo bw'abantu abategeera ba NRM. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Out of the one. Mr. President nakano kawulirize n'abatawuliriza. Mu nkola ey'abawulemu bafuge. Mu nkola tankuula entalo. Nze kennyini nabasaba entalo tuziveeko era tuziviireko ddala. Naye kano kankayise omanye byange byogera kate ng'omusezi agula essiyani. Mami President Robert Kyagulanyi Ssentamu njala kutegeeza nti bino bya munda nnyo. Naye sigenda kumentioninga linnya. Oyinza okyewulirirako oba oyinza okkiraba. Mwenna bannayuganda temwewuunya. Saagala mukyewuunye. Singa mu famire ya Ssentamu muvaamu omuntu gavumenti gweyinza okuwa ekifo ku bifo bino wammanga. Weyinza okuwa RDC, weyinza okuwa ekifo mu gavumenti oba minisita oba ekyadvisor oba okumusindika commission oba ku embassy zaabwe. Kijja kulabikirako ewantu amannya go kanga sirikire naye njagadde okibategeeza mwe kirabako temwewuunya nti mu famire ya Ssentamu omugenzi temwewuunya nga Museveni aggyeemu abantu 2 ku 1 nga bawadde ekifo mu gavumenti ye. So temwewuunya nnyo. Naye kino ffe twabimanyira kino kijja kubeera kind of divide and rule, no creating a confusion. So very soon tumukyulirako temwewuunya nti mu famire y'omugenzi Ssentamu Museveni aggyeyo omuntu amuwadde ekifo mu gavumenti ye. Kino aba ayagala creatinga mukitegedde bulungi, aba ayagala creatinga diversion. So ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Tuvudde waawo. Era sebo mukulu President Robert Kyagulanyi Ssentamu njala kutegeeza nti ekitongole ekiddukanya okubba obululu mu Uganda ekya Uganda Electoral Commission nga kikwasaganye ne National Labourers Movement saako ne Yoseri bahabulwa bakkiriziganyizza okufuba okulaba nga okulonda okujja mu Buganda ne mu Busoga kugenda kulwisibwawo mu bitundu ebyo byennyini nga kye bagenda okukola bagenda kuleeta ebikozesebwa mu kulonda wakati w'essaawa 4 ku 5 ku lunaku lw'okulonda lwennyini. Kino kyakkiriziganyiziddwako. Kino baagala kikozesa nga enkola emu ey'okkendeeza ku bawagizi abayinza okweyiwa ku lunaku lw'okulonda at least ku bantu abagenda okulonda ku lunaku olwo kukendereko ebitundu nga 35 ku buli 100
kino mukirinde mu Busoga region ne Buganda region ewalonderwa ebyokulondesebwa biyinza otuuka late nga kana akakodyo bakakkiriziganyizzaako. Mr. President njagadde okutegeeza nti Electoral Commission ne NRM Musaako ne Museveni bakkiriziganyizza nti mu Busoga region ebyokulonda ebikozesebwa mu kulonda bagenda bireeta kikeezi okendeeza ku nnamba y'abalonzi abayinza okuba nti bagenda kulonda national platform baagala gikendeeza ebitundu 35 ku buli 100. Mutegedde bulungi nnyo. Ensonga eyokubiri era Yosoferi Nyandwe ne babbi banne ababbobulu abakulemberwa Mukulu Simon byabakama era bakkiriziganyizza bulungi nnyo nti bakubba akaluluka ne bagenda kabba katya. Mu bitundu ebimu mu Buganda ne mu Busoga n'ebirala mu Uganda mweje munangamba nti okulonda ebyokulonda bituuka ssaawa 12 obeemu. Ebyokulonda ebikozesebwa okulonda mu bitundu ebigenda tuuka ssaawa 11 ez'ekiro. Ate na ku 11 wajja kubeerawo abantu abanabaleeteddwa ku polling station eyo nga ba NRM strict nga ba NRM. Mumpulirize bulungi. Ku lunaku lw'okulonda okwetoola eggwanga lyonna obubox bulina okutuuka ku polling station by ssaawa 12 o 12 late obeemu. Wabula bano basuggestinze nti mu bitundu ebimu gye bamanyi nti bajja bakuba ebyokulonda ebintu byokulondesa bayinza obireetawo ssaawa 11 era ne batandika okwawulamu abantu baabwe abajja okwefaananyizaako nti bankyukakyuka n'aba NRM. Akakodyo kali katya baggulawo okulonda NRM beneebereese nga buli omu waddembe okuteekamu buli bw'ayagala mu box. Kati mmwe bakyala n'abasajja ab'enkyukakyuka banajja okulonda ku budde obwo w'essaawa emu nga etandika mujja ssanga polling station ezagguddwawo dda nga aliwo bali mu ngoye za national platform abalaba era tebajja balaga nti ba NRM nga bali mu ngoye za bulijjo naye nga bakulaga nti okulonda kwatandise dda era n'abalonzi bayimiridde wali balinze bulinzi. Akakodyo kapya nnyo mumpulirize akakodyo kapya nnyo bajja kuteekawo abali mu ngoye ezaffe eza bulijjo naye nga ba NRM then bateekewo n'abambadde engoye za national platform nga bawulewo bitundu bibiri abagenda baloosa nti ba NRM n'ab'enkyukakyuka naye nga ku ssaawa 11:12 bajja kuba bamaze okukola kye tuyita ballot staffing oba vote leaguing. Kati mwe abajja ng'obudde busaasaanye bajja baga nti muzeretifu okulonda kwatandise dda ne buli kimu abantu bazedda babano olwedde okulonda nga obubox babutaddemu dda obululu. Okitegedde bulungi nnyo ku ssaawa ezo bajja kuba batandise dda okulonda kino ne kibalowoozese nti okulonda kwadde kwatandise dda bulungi nga bo babadde babbye dda obululu. Mukitegedde bulungi nnyo. Alright. Mr. President era nsaba okutegeeza nti Yoseri Tibahabulwa Nyandwe yayise omukulu akulira amakomera mu ggwanga gwayita Simon Byabasayija n'amuteeka ku nninga n'amukunya n'amugamba nze Yoseri Nyandwe sinya guteeka ate emyaka gyendi mu Ssebuya bwe mbanga nkutta omuntu yenna najja mu kkomera nze nina olukusa olumuta oba olutamuta. N'agamba Simon Byabasayija ng'okyanjagaza emirembe nga toyagala kgenda nange gyensuubira ogenda very soon sigeza nenda omusibe yenna atereddwa nga wa national platform. Nkiddamu Yoseri Nyandwe yakunyiza Simon Byabasayija akulira amakomera n'amutegeeza tageza n'akola ensobi okuta abantu bonna abakwatiddwa ku nsonga z'ebyobufuzi okuggyako nga yatoye oda era kyobula nti abaana basinga obungi ffe be tutamanyi tebaleetebwa mu kkooti wadde babasibye emyaka emiyitirivu tebaleetebwa mu kkooti olw'ensonga bali ku oda za Yoseri emisango gyabwe tegiwulirizibwa era ne mu kkomera tebavaayo babateekayo mpaka kuwulira bubi oyo Nyandwe Yoseri bwe yagambye Ssemwe Bakama kubanga badde balina complaint wakati olutalo luli wakati wa Inspector General of Police luli wakati wa Geno Kahindo Tafiire ne omwami gwe bayita Magambo akwasaganya okunoonyereza ku misango Magambo oyo mmanyi saako ne Kijambiya. Olutalo luli wakati wa Inspector General of Police
luli wakati woyo mwami gwebayita Magambo anonyeza ku misango, luli wakati wa Jeno Kayindo tafire saako n'oyo musajja gwebayita Christopher Damuli ya Kijambya otalo luli lutya. Gobadde okimanyi nti waliwo abaana bali mu makomera nga tebalina fayiro. Obadde okimanyi mu makomera eri abaana batagenda nko mu kooti nga tebawozesebwanga. Obadde okimanyi tukuseemwayi ne kollo ku safe house za Damuli saako ne waggulu eri ku police headquarters saako ne saidize neri ku kuseemwayi endala eri ku Jinja Road. Okimanyi nti eri abaana amaze emyaka 3 ena nga tebagenda ko mu kooti bali mu safe house nga tebalina na fayiro. Eri abaana bali embuya nga tebagenda ngako mu kooti bamaze mu ground bamaze mu underground emyaka 3 kwena nga tebalina fayiro tebagenda ngako mu kooti. Neri ku Jinja Road eje basime ku Semwayo walo Semwayo bajita yani wekundi bajita bateyo eyo ku Jinja Road era ndo bayo Semwayo bani na yeri ya abana bamaze mu safe house emyaka 2 tebalina fayiro tebagulwa ngako musango wabula batunulugunyizibwa. Oyo Kijambya musajja mukuru gundi oyo ono mudduga balinganga alinge tamozi fumba kasoli wali na manve. Oyo Kijambya Maria Mungu alina safe house ku police headquarters Naguru, alina safe house Kololo wali abaana nga tebalina de fayiro nga abakyunyizo okumala emyaka 3 kwena nga tebagulanga ko musango. Kati n'abaana bali makomero otamanyi bangi nnyo abatalina case file nga tebajjanga ko mu kooti. Bayiga ekintu kimu kwata omwana yenna ng'omujja mu ghetto omuteekeko omusango gw'obubbi naye nga n'obujulizi tebuliwo n'omuntu gwe yabba taliiwo. Bo kye bayiga ekyo. So in Uganda as we speak right now, it is a crime to support change. Whoever comes out to support change, automatically the government opens a case against you, and it's a criminal to support change in Uganda, whereby the government has orders to arrest each and every person who supports change. With immediate effect, they implicate you in terrorism or in robbery, whereby they take you to some safe or to torture chambers. They're not safe houses because it sounds that those chambers are safe. They're not safe. Rare torture chambers, and those torture chambers are found in Kampala City, Mokono City. They are found in Wakiso and in Entebbe, and the city center in the residential area of Kololo, Naguru, and in Nakawa. It's a crime now to challenge Museveni. Whoever comes out to say that Museveni must go, he got arrested or kidnapped, and they take him or her direct to the safe houses across Kampala. They add on raping women and even sodomizing men or boys in those torture chambers. And it's taking place in Uganda, but no one can come out and condemn. The president of National Unity Platform, on several occasions, he had tried to report such cases to Uganda Human Rights Commission, which is led by Madame Wangadia, but Madame Wangadia, it seems that he's working for regime. He doesn't work for human rights. At one time, he even chased the president away from his office, from her office, that she doesn't have any kind of file against the kidnaps or the political prisoners. Because for her, recently, she went along all the prison asking for political prisoner without knowing that if they arrest someone, they don't open a case against him or her that they indicate that he's a political prisoner. No. The only case they know is that these people are criminals, that they are terrorists and robbers. For instance,
This lady, she's the chairman of Uganda Human Rights Commission. At one time, she was asked the whereabouts of political prisoners. She said that she had tried all her level best to check on all prisons. She didn't find any political prisoner there. This message is in Uganda, but I've tried to translate for you to understand. Admission book. Baba mu court ezenjawulo. Emisango gye tusoma mu admission book tetulabanga mu political prison. Tulabamu emisango olusi terrorism, obutujju, olusi murder, obutemu, olusi okukabasanya obwana obuto, obulisamaanyi. Tetulabangako omusango gwe bayita political prison. So nze sobola kwogera ku kyesimanyi. Political prison aba yafaanana atya? Kuba nze ndi munnamateeka manyi misango egibasomeddwa. So sisobola kutwetekawo kyesimanyi. Ekundi oyo wadde bamusomera omusango gw'obutemu oba ogw'obutujju naye political prisoner tetukimanyi. All right, she went on asking the interviewer that who are the political prisoners and how are they look. At one time, we've been demanding our comrades who were kidnapped so many years back. At one time, the Prime Minister, Robert Nabanja, herself confirmed that she knows whereabouts of some of the people who were arrested. But as time goes on, she changed her statements that she doesn't know and nobody knows where they are. But she confirmed she knows where some of them they are. Here is the evidence. But we are fortunate that Kibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Order for my brother. Thank you, Right Keep insinuating that I have the blood of Chibarama. I have what? When in actual sense, I'm not executable. Is in order. Thank you. With the indulgence of the Right Honourable Speaker. Hold on. Fortunate that Chibarama was traced. Hold on. She's the Prime Minister of Uganda, Nabanja Musafiri. She confirmed that Kibarama and others, they were arrested. And she knows where they are. When she was questioned during the parliamentary session, again she denied what she said. Here is the evidence. But we are fortunate that Kibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Order for my brother. Thank you, Right Keep Honourable. insinuating that I have the blood of Chibarama. I have what? When in actual sense, I'm not executable. Is in order. Thank you. All right. That's the evidence we have. Tuchagenda maso. Maina bagambi bagenda ku TikTok ne mulika Facebook. Mwina kye mutamanyi. Ngenda banyonyola gye bijja katono. So, zeze ensonga nga bwe ziri mutegedde bulungi mbadde kino kijje ku nsonga za Ssemwanga Baka Museveni okumukunya na mugamba tagezaako n'ata abasibe be yebe yakwata bye yateekayo. Naye Museveni ayogera ebyo. Nze mba n'ebyafaayo byange. At one time Museveni yayogera ebigambo bino. Yoseferi Nyando yagamba nti si musango omuntu obutakolonda era yetasobola kuteeka bulabe ku muntu abatamulonze kubanga buli muntu alina choice ebyokulonda biba bya choice. Nyando Yoseferi, you are watching me right now. Social media doesn't lie. Internet doesn't lie. We still have records of you confessing
that if someone doesn't support you, is not a criminal. But now, whoever doesn't support you, he's a criminal. Ulida. So how can it be that people who merely did not vote for me should not be served, who are free citizens of Uganda? Voting for or against Museveni is a constitutional right of all Ugandans. It's not a crime. If you don't vote for Museveni, it's not a crime. It's a preference. It's a preference. You prefer so and so to so and so. Of course, some of the preferences can be wrong politically. But it's not a crime to make a wrong political choice. It's a wrong political choice. It's not a crime. Therefore, like those people in Acholi and in Lango and in Arua who did not vote for us, they should not worry at all. I hear that some of them are worried. Ladies and gentlemen, during the 1980s, 1990s, 2000, Museveni had a strong support in Buganda, in Ankole and other parts of the country, including the eastern side of the country. But Museveni had no support in the northern part of the country. Do you copy that? Museveni yalina obuwagizi mu maserengeta ga Buganda omuli Abanyankole, Batoolo, Bakibonna ne Buganda ne Busoga. Teyalina buwagizi muki mu Mambuka. Ekyo kikinyi yakyogeredde. Omanyi ffe tulina history wano. N'abatega koni kennyini n'abasaddaaka kati wuno wade yabyogera kyekyamutwazisa koni nekimutwazisa alisira kwena n'abasalaasala indirectly nga yeebuuzabuuza information tegenda kuvaayo ndoza jjajja leero nkulina Museveni leero nkulina wano otambula ogamba abantu nti abalonda opposition temugenda kufuna service balonde NRM service egenda kutuuka. Omuntu yandikubuuziza NRM onna weeri nga tolabyeko muzimba church muganya okuzimba amalwaliro n'amasomero wonna NRM weeri wagende batuwalisti nga wali wanjawulo nnyo n'okusinga ebitundu ebiri byaggwanga mbale nga tuwasinga obufu. Gwe kwennyini mu kavidiyo kano ogamba nti omuntu atakulonda si musango. Okitegeera? Era no mentioninga ne areas ezaali tezikulonda kye wazikola nkoko bazzukulu wazisindikira koni nozisindikira ne alisira kwena ne abasalasala ng'embaata zaaneti kati olwaliro kankulage nti information tuba nayo. This message is directed to all our comrades and brothers and sisters in the other part of the country. Museveni is good at converting information. Museveni is good at lying, whereby he pretends that he loves Uganda, but he doesn't. Museveni hates people who doesn't support him. In public, he can speak something good, but after going into his secret rooms, he orders different orders to kill or to eliminate whoever doesn't support NRM. Here is the evidence. Because at this time, Museveni didn't have support in northern part of the country. Do you know what he did? He created a rebel group led by Kony. Kony massacred people in northern Uganda. Here is the reference. So how can it be that people who merely did not vote for me should not be served, who are free citizens of Uganda? Voting for or against Museveni is a constitutional right of all Ugandans. It's not a crime. If you don't vote for Museveni, it's not a crime. It's a preference. It's a preference. You prefer so and so to so and so. Of course, some of the preferences can be wrong politically. But it's not a crime to make a wrong political choice. It's a wrong political choice. It's not a crime. Mention areas. Therefore, like those people in Acholi. 1. And in Lango. 2. And in Arua, who did 3. Not vote for us. They did not worry at all. I hear that some of them are worried. They think that we shall do something. Maybe that is what their political leaders would have done. They would have killed those who did not support them politically. But the national resistance movement does not do that. So, we shall serve all people of Uganda in the same way. Saagala kumalira ku budde
nze njagadde kulabisa bulabisa ensi etegere who the hell are you. So nze mutegedde omusajja ono, mutegedde omusajja ono buli kyayogera aba alina record ate abajja kikola. So you paid them the way how you did because they didn't support you during that time. Ojja kitegeera awo tuvuddewo katugere ku nsonga endala. Alright. Onakurajjo na postinze video eziraga amayumba agazimbiddwa mu side z'Ettemangalo. Manyisitira nnyo kusoma comment era siri wa comment section wabula abantu bangi baze ne banga nti ezo nyumba tuzimanyi nyumba za National Housing and Insurance Corporation era za NSSF bali ni conjunction ne NSSF ngamba good enough kubanga recording akatambya ko gente nyumba za Muhoozi kati ebiseera bisinga kyetuyita information ebera challenged naye with pure information go kuchalinga information gitupa postinze olina okubanga olina evidence one gwenyabo nawe sebo eyagambye nti nyumba ezo muzimanyiza National Housing n'ettaka lya oba litaka lya NSSF mukulu kansoke nkubulira mu Uganda tekyaliyo kintu nga si kya Museveni oba kisa family ye ne bw'okiranga it's a private company nkubuulira njagala okkirize bino mu Uganda Housing Corporation kitongole kya Museveni ne family ye nga ne Salimu Salemu ali National Social Security Fund mwe kungulwa kulaga kitongole kya bwannanyini kya government ekivunanyizibwa sente za mwezo na bazijja mudda teziriimu era Museveni ya holding ekitongole ekyo nakyo mukimanyi. So ekyokulabirako local construction company, it's a foreign company but Uganda yafuna franchise okozesa ekitongole ekyo naye oba document local efuna sente okuva mu budget ya Uganda nga nebizimbe loko byezimba byonna ebizimba nga atejja sente mu government ya Uganda ani atwala sente ezo. Kati njagadde okulaga teri kitongole kimu Uganda kati nga si kya Museveni si kya Salimu Sali si kya Muhoozi si kya Janet. So enyumba zonna ezimulaba ezo zonna ziri under Museveni's family ne regime ye. Reference njagala mutaginge mukyala Betty Nambooze bakireke akiikirya mukono mu 2006 it's on record mu 2006 Betty Nambooze bakireke njagala ojjero video bagikusala bagikuwe mu 2006 ng'okyali ku CBS nga muweereza Ssaabasajja Kabaka ng'era mukyayogera ensonga z'ebyobufuzi Nambooze wasomesako ku system ya Ujama eye Tanzania Museveni gye yakoppa. Nambooze gwe kennyini wategeeza eggwanga nti ennyumba zibazimba nga zifaanagana mu bitundu bya Buganda ne Busoga ennyumba zino zonna bazizimba nga baagala kujja bannayuganda abali ku mataka gaabwe bateeke mu nyumba ezo mu bitundu biriraanyo constructing of industries z'Abachina nga bano be batadde mu nyumba ezo mwe bagenda obatala bakolenga emirimu egyo egy'obuwazi nga bafuna obusente butono olw'okuba nti babwa ennyumba okusulamu nga babagoye ku mataka gaabwe gonna gye bali. Bwemba ndi mukyamu Nambooze njagala okoleka video nga Bentu ye yalimbye 2016 ali ku CBS guno omutwe gujja gulina information yonna wano ku mutwe gwange kambalaga katambi ako ne Nambooze wali abategeeze kati gwe yakoze meziro gati ennyumba za NSSF simeza National Housing teri mu Uganda kintu kyayina wano byonna bya Museveni kankugire akatambi okategeere nze si posting information nga sirina ko record yayo kakano asubire masire bulungi eno ekintu kino kyenyaga balaga madde nzeeko eno wakiso ngaliwo saati gyenza okupima nengwako kintu kino mukyalo ekintu ekyo nkyetegereza bulungi nnyo kiikyo omukiraba nga bakitambula kanti batambulize bulungi kiikyo ekyo kyonna kyemulaba ekyo zioba Rio Estate naye nga si company nti estate ya company estate ekyo kintu kya Muhoozi eyo Muhoozi project mayumba bagali mu mmeka namwe musobola okubalabala mu gaago naye nga sente za muwa musolo n'ettaka ly'abantu lye babba
ne babawo obusente bwe babawadde ne bazimba ekintu bwekityo kiiki. Right. Kati gwa commentinga munnange oli waddemu commentinga nenoonya information. Ezo project zonna Museveni lyakoze system ya ujamaa ababa tamanyi politics wa East Africa. Mugende mbuuze ujamaa system ya Tanzania gye bali bataddewo Nyerere gye yataddewo ne Museveni gye yakopi wabula ekizibu ekiri mu Uganda. Nti ujamaa system Museveni yamulemye okukozesa olw'ensonga nti economically tumukubye tu abantu tebali willing kubeera mu concentration camp ez'amayumba bwe gatyo. Kati mumba mwagalo kitegere ekintu kino abali mu America muina kye muyita location. Enyumba zizimbibwa mu za flat nenga bazita location owabera bakaddugala gye babateekeyo ne bayikire ya madinisa. Kane eze za location eziri mu America ono ne yali akoze ujamaa system ne Tanzania bino bya Tanzania byaliyo. Kati nga kyagala okukola Namboze Madam Betty Namboze njagala oveetegeeza abantu mission yeno. Kubanga millions and billions of Ugandan money were spent on this project, but unfortunately the project failed due to the resistance of Ugandans. Muna Uganda lwakirabira mu kiyu kimu oba mu kisenge kimu nenga alina emirembe gye Museveni byayagala okukola. Sente nyingi ziri mu project ezifanagana kwezikyo. Abatalina information bane mugende empola fe tuli mu exposing abasajja bana ababbi. And information gye nkuwadde about that ujamaa project eya Museveni gye yakola mu Buganda ne failinga. Chovola banti Salimu Salageze mu North na yatandise bi factory nenge factory z'ejinja bazisuula eyo ne project yaliyo munama we batekayo project yezo nga bagala twala amataka ge obukasago nabatekeko search project si ezo project nyingi nyo wabula za failing okukola kuba tebakyalina sente n'abantu bali resistant bali bajja kujja mu ghetto bayole buli muntu ali mu ghetto bakutole bakuteeke mu flat yezo amataka ge ghetto gonna Museveni ageddize oba okiwakanamu kubira Namboze simu mujimuyina mukamusalira mwajja bategeza kyemba gamba wano. Tukyagenda mu maaso. Ozama kitegedde awo. All right, njala tegeza Mr. President wa Uganda mwenna. Njala Anita Amongi ajje a Deputy Speaker Taibu ajje ne ba MP bonna nga Saude wa NRM wa United Platform we for DC eno message njagala egende liba MP mwenna. Naye okusingira ddala njagala jiwereza President ategeere chichi mukuru mwanga Kivumbi nawe kwagala ko wano mukuru Joel Seyini nawe kwagala ko wano mulize bulungi nnyo. Njero tegeze gwanga nti ensimbi obuwumbi 55 ezaagabibwa basedduvuto mu byenfuna bamemba parliament sente zino bonna baazifuna okujja kondoza ba MP balinga 18 nenga ba National Platform bokka 18 okudde babega kuba enamba ejjagenda efunda abasigadde bonna ba MP bafuna sente. I confirm to you that the 55 billion shillings which Museveni donated to MPs, almost all MPs received 100 millions, apart from the few, like 15 of them, and those that belong to National Platform, who didn't receive that money, but the rest of MPs all received 100 millions. That is a confirmed information. Amanya nchaga kunganyaga gali 18 okuba gakendera buli lunaku okuwera ku namba gye njagala gatuute ko mukitegedde bulungi. Kati wuliza bulungi nnyo. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu mujja kutegeeza nti ba MP abasinga obungi bafuna ssente. Naye kuba mu ludda oluvuganya n'abo balina kaadi zaffe abafuna ssente ba gurupu ya Mpuuga bamawaggali abasobola okutuddukako wadde bakyatwesinyizaako nti baffe gurupu ya Mpuuga yafunira ddala ssente ngene ennyini kabwejungira yazifuna ensobola kitavaayo zoogerako wadde ne banne naye ne bannampawe nga baazifuna naye omanyi lwaki ate abamu bajja ne basayininga tebaafuna ssente wane wali okulena okukomba essowaani wuliriza mukyala Nnaalongo Sologate n'abatulege Anita Amongi
omumongoli omweru yatuuza bannakigwanyizi bano ba MP nga maze okufuna milioni 10 ne bamwebuuzaako naddala bano abali mu lyo lw'okutuddukako n'abagamba nti okusayininga mugende musayininge mumpulya bulungi nnyo naye kasitoma okusayininga todde ebweru noyasamiranga akagega akakalo akali ku muddala mbw ate ovumirira okufuna ssente sirika busirisi kubanga bw'onooba ovuddeyo okwogera nti wafunye ssente nze kennyini ngenda kubalabisa mwenna abaazifuna nti ngenda balabisa nti ssente mwazifuna kati mugende mukusayininga musayininge naye temukondeeminga temukondeeminga so mukulu Joel Ssenyonyi ne Muwanga Kivumbi abamu ku baasayininga ku kipapulo ekyo baafuna ssente naye n'abatulege Sorogate n'Alonga Anita Amongi yabagamba tebakondeeminga Yesu okusayininga baje basayininga but they should not condemn the 100 millions which were donated to them by Museveni. That's why some of them are quiet. Batono nnyo abagenda ku mikutu gyabwe emigatta abantu ne bateekayo message ekooda emiga ssente ezo abasigadde baasirika tebazoogerako kubanga n'alongo Sorogate Anita Amongi yabagamba yes you can sign but please publicly don't come out and condemn the 55 billion bonanza or the 100 millions which each and every MP received from the parliament or received from Museveni. So Anita Amongi gave them permission to sign but not to condemn the share of 55 billion in the public or in any media. Why? It's because they had their memorandum of understanding between Anita Amongi and those so-called MPs. Kati lwaki bano bakola kino? Bano bazanya emizanyo ne gye bagenda okuzanya very soon ku ntoli za Museveni. 1. Bwe yabagamba temuzoogerako nja be exposinga buli nazoogeramu nga tewazifunye nja kutola nkaguddeyo. Anita Amongi yabagamba nti mugende mukwate ssente ezo muzirye bye mukola mulina okubikola wabula temwerabira nti ne bataba wa kaadi ngenda bafandinga mujje bwannamunigina nkozese n'amaanyi ge nnina n'aga state muwangule mudde mu parliament then tuddemu tukuleme memorandum of understanding tontabala nga tisiri kutabaala mutuyamba okukuddukanya gavumenti egenda okuddako kati wulira bulungi nnyo oluvannyuma lw'okufuna ssente ezo Anita Amongi yabagamba nti tukimanyi tebagenda bawakade basinga obungi mu national platform nti ye naye temufaayo nze ngenda bafunira ensimbi ezigenda bafandinga mujje independently muwangule ne state nge bayambyeko then mmala okuwangula n'okulayira mulina okusayininga eddaga ntontabaala nga siri kutabaalanga ffe gavumenti tukole emivuyo gyaffe nga tekuli anyega ate nga nennopo tebakwasaganyaako era kino kyekigenda mu maaso mutegedde bulungi nnyo. So, Mr. President, I'd like to inform you that after MPs receiving 100 millions from Anita Amongi or from the parliament, which was given them by Nyando Yosef Tibahaburwa, the senior corrupt officer in the entire world, he instructed Anita Amongi, the Speaker of the Republic of Uganda, to control all the so-called rebel MPs, that even if National Platform doesn't reward them their membership card or their card, which will let them to stand again, Anita Amongi assured them that she's going to fund them and she will be there to support them during the elections. And in case each of them won their constituencies, they will sign a memorandum of understanding to work in hand with the government to fight against National Platform in the forthcoming elections. So, enteekateeka weri mugirinde bulungi nnyo. Mulya bulungi nnyo ku bintu ebyo. Tugenze mu maaso. Mr. President kano jala mukategere n'ensi yonna ekategeere. Nakano kapya. Era muwulire bulungi. Totta kibenga tonnakineka ne nyandusu. Akakodyo kali simple okukategeera katya. Ebintu bya Katonda bizibu. Muzimba ddamu ne mupika amasannyalaze. Ne mugula sola. Nemugula batule ne generator nga munoonya amasannyalaze. Niyo badde document eri amasannyalaze eri ebyennyanja Katonda byatonda nga biri mu mazzi omwo.
nga kiyinza okukubiza okikwata nkikuba amasannyalaze n'ofiirawo nga tewetaaze wadde ogenda omusaba kuziikirawo kati bwe tuba nga ffe tuzimba ddaamu tunoonya amasannyalaze tugula genereeta ne sola ne baatule naye nga Katonda atonda ekyennyanja kiri mu mazzi bw'okikwata ku kikubirawo n'omutima ne gwabikirawo n'ofa nga kirina amasannyalaze agakuba kati wootira Katonda n'ebintu bino njagala ote Katonda ompulirize bulungi nnyo. Tebakubuuzanga ekyunya Nakangubi ng'asitamye oba Joyce Bagabe Mmanga saako ne Juliet Kakande kubanga automatically bawunya. Mpuliriza bulungi nnyo. Mr. President ekibiina kya National Platform kano kapya nabagambyeko mu transfer season ze tulimu ngebulenda ku ntono nnyo zitandike batusindiseemu enkweze nnyingi nnyo ne we shall deal with them single-handedly slowly by slowly but kano kapya mukoweri erimu omukyalo yonna alongo Sologeti Anita Amongi ne banne abali mu system ya Sero Bihogo and Educate Bihogo actually mugamba Kimbweno Sero Bihogo and Educate Bihogo da mugamba ki Muriyo kurungi bani nga tebagala bayita Sero Bihogo and Educate Bihogo ninga ate that's the truth Sero Bihogo and Educate Bihogo system ne bagende jama ne bakujjanja emyezi 6 nga tebakujjanjabidde mu church noveno ozimbe church nga atera sawe no sobola kuyika Windows ejjama lwaki tozimba ddwaliro nga lyenkanda gyobadde ne bakujjanja ne boyise Windows oba gwogenda okulwala cancer wekka tugenze maaso. Mr. President logically tebakulya sente kano kawulirize buli member parliament yenna oba kansala oba chairman sifiri wogenda omuditekitingira nti munyampi oba yalidde oba Sero Bihogo and Educate Bihogo bamulimu omukono kasita atandika okucreatinga internal wars tobuuza oyo ani mugobere tomuwa kadi. Any willing member who loves change he can't wage a war against the party. He will agree the rules and regulations of the party and the party will continue. But whoever wages a war against the party in these forthcoming elections get to know that is associated with the system Sero Bihogo and Educate Bihogo. Tunde ente owerere ente ate zino ente ziri masuuti lwaki ziri masuuti Mr. President lwaki ente ziri masuuti umanyi nkuwa ekyokulabirako nze siwena kankuwa ekyokulabirako nti Sereka and Educate Kawo National Advance Movement under Sero Bihogo and Educate Bihogo bawabidde council nalukola buyabba akalulu omusango gwabadde first nnyo to the extent guliriziddwa n'okusinga ejaba comrade Akirewo Kivumbi bali Masaka kati abe batuusula okuwulira omusango bagambye mbu council nalukola yaguliridde abajulizi bonna abadde balina okuwa obujulizi mbu yabba obululu kati njagala otunule facial expression y'abaloya ba National Advance Movement n'ebigambo boogera facial expression kati waliwo abaloya abalaba NRM ono bayaridingira oyo waridingi council bw'abadde ayogera kati oli munne ali ku side n'aseka ng'alaba nti eno gwe bayingiza mu system Sero Bihogo and Educate Bihogo ayokya naye nga tasobola mugamba nti you are burning kati kasabayiga okuteekako buno obuntu buno kasabayiga okwambala ebisakiro byagundi byakawolo bino ebyeru ne balowooza bategeera nnyo muwulire bulungi nnyo system Sero Bihogo and Educate Bihogo tosobola kuŋŋamba omuntu mwamuguddeko omusango mmwe kennyini ne muleeta abajulizi bammwe ne basweyalinga affidavit oba ne bafeyalinga oath tuli betegefu okuwa obujulizi mu kooti twaliyo nga nalukola abba obululu era ne mumusayiningisa nakkiriza ne mugamba ate nalukola yabaguze lwaki teyaguze guroya
Bannange Nalukola agula. Tulira face zaba. Nalukola agulirira era mumwegendereze. Egedde kooti tugibuulidde nti omusajja agulira witnesses baffe era muyimirize ne balooya be abali mu mbeera eyo ey'okubanga batuukirira aba witnesses baffe kooti ebabonereze era bayimirize. Ensonga eno kooti egenda gisalawo ku Mande obanga ebirayiro Nalukola byagula bijjibwa ku rekodi ya kooti oba okusigalako. Also, you mentioned 3 names of which. Kale zino ente zinnyumira. Mwagala kungamba mu Uganda temulimu kitongo kye bayita Witness Protection Unit. Mwagala kungamba nti mu Uganda temulimu tteeka nti omuntu waba confess nze agenda kuba mujulizi. Ali mugati bamuguta. Njagala tufune body language y'abana baloya abale batunula ng'onayogera ekigambo bagenda musekerera kubanga bano abantu siraba ko bantu basitowagira nali mutoba na bwongo. Laba. Bannange Nalukola agulirira era mumwegendereze. Egedde kooti tugibuulidde nti omusajja agulira witnesses baffe era muyimirize ne balooya be abali mu mbeera eyo ey'okubanga batuukirira aba witnesses baffe kooti ebabonereze era ebayimirize. Ensonga eno kooti egenda gisalawo ku Mande obanga ebirayiro Nalukola byagula bijjibwa ku rekodi ya kooti oba okusigalako. Also, you mentioned 3 names of which. Kati kanso kankubuuze. Ogambye nti ba witness bamwe Nalukola yabagula. Kati bwaba yabagula nga mu kooti tebazze. Ate waliyo affidavit 2 eraga nti baali bagenda bawagira balina obujulizi n'endala eraga nti ate kati obujulizi babukyusizaamu tebalaba nti babubba kubanga biri bibiri. Oli bwe yawandika statement ng'agamba naliwo nga baba ABCD n'akiteeka mu buwandiike ne mukikosanga obujulizi ate n'ogamba nti bamuguze n'ate bwe bamuguze kati yataddeyo ki yakyusiza kubanga ogwo musango omujulizi bwaba yateekayo obujulizi ate n'abuvaamu n'ateekayo obulala oyo aba takyali mujulizi baba mugobe kati siri looya era siri mulamuzi simanyi mateeka wabula kyemmanyiko kiri ekintu kimu. Omujulizi bw'ajja mu kooti nawo obujulizi obusooka neekyusa nawo obujulizi oyo batakyabalibwanga mujulizi baba mugobi kati mukulu mulekeraawo mwabasoma okubuzabuza bannayuganda batasobola kutegeera. Omujulizi tasobola kuwa bujulizi ne babuwandiika ne mubusitampinga nti bujulizi ate n'omuleeta mukono nga nti yakyusiza obujulizi kati ate awagira oli. Kisoboka tekisoboka bagundi mwetereza mu sisitimu ya Musero Bihoga ne Educate Bihogo awo tuvuddewo zamutegedde bulungi. So Mr. President njagadde okutegeeza nti omuntu yenna agenda okuliyetinga olutalo mu national platform at the moment mu ngeri y'ogabamu kaadi oyo sisitimu ya Anita Amongi ya Mpuuga ya Mayiga ya Museveni ya Muhoozi ya Salimu Sale era tobuuza akuliyetinga olutalo lwonna wa Mpuuga wa Muhoozi wa Salimu Sale wa Charles Peter Mayiga Sanoga Mulengeja period. Ndowooza kitabo nkivuumisaawo. Kati mwagala violence siwe kiri mwagala violence naye nga temunayagala violence kansooke mbatwaleko wano. Olwaleero Nyando Yoseri abaddeko mu bitundu by'e Kasese. E Kasese eno bakuŋŋaanyizaayo abantu nga buli bamuwa emitwalo 55 okujja okweta mu lukuŋŋaana olubadde n'okubeera mu Nyando Yosoferi saako ndowooza ne kabaka wa Lwenzo Lulu if I'm not mistaken but unfortunately abakonzo bayangira okujja mu kisaawe ekyo era ekisaawe kibadde empute wenzijidde ku mpewo sitegedde wa Yoseri abadde azze oba tazze naye nga ye omusinga aganye kati ate nga yo NRM esombi abantu bayo bayitirivu nnyo naye nga abasoose bo badde baganye okujja eno yembeera nga bwe badde.
badde bajaguza emyaka 5 bayanga Mr. Lumbuye kyensobola okugamba eno ye Kasese olwaleero Museveni wakubeera wano ngenda okulaga ekisaawe kyonna kiri empty era olaba abantu bonna bali mu bizinesi zaabwe olira n'ennyimba ze bataddeko abali ku street ekisaawe kikyo teri muntu era olaba teri muntu abantu bonna buli omu ali mu bizinesi ze tebagala kumanya ajja akawulira ebadde ekasese olwaleero kati katugendeko mu kutimbula ebipande nga bwe kyalagirwa Yoseeri. Mr. President n'abakulembeze bonna National Unity Platform mwenna bagenda okwesimbawo ndowooza ng'ennaku z'omwezi zaali 2 omwezi oba guno oba oguwedde ndowooza ogwokuna 2 zigaaligwako naye ne bategeeza nti bakkiriziganyiza obutakkiriza ebipande bya National Platform kubeera wantu wona bajja kukozesa State Council ne municipality okubijjayo. Mwadde muli awo leero nejjo nga Monitor ne NTV bakonfirms ebipande byaffe babijjayo. Tekyakomye okwo kano ke ka video nakabapostingidde n'emisana kakabazanyiremu katono kano ke ka video. Buli comrade yenna wooli agenda okwesimbawo naawe foot soldier okwetoola Uganda yonna buno obubonero obubaka mbuwulire saako ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nyangwe Yosoferi Tibahabulwa lutabayisibwa mutabani wa Kaisere Nuzizini yasanga bisibe. Bakkiriziganyiza ne City Councils zonna okwetoola eggwanga lyonna ne Town Councils obutaddamu kukkiriza bipande byonna oba posters zonna eziriko abakulembeze ba National Platform nga likoliko ne President Kyagulanyi Ssentamu okutimbibwa mu bibuga byonna okwetoola eggwanga lyonna ngera bijja kutimbibwayo nga beekwasa mbu tebasasudde musolo tebayise mu mateeka matuufu ga kusasula kutimba bifaananyi ebyo so nga ate enaali mu bitire bwabwereere nga tewali agikwatako. Do you copy that? All right. Kati olunaku lwajjo nabatereddeyo video nga mu paaka ya taxi enkadde ku stage y'Entebbe kuliko omwami bamuyita Isima ate nga weewunye waliiso limu era yambala galubindi zino ez'abokibawo olubingi nga bamukubakuba dda sirowooza n'obwongo bukola. Mukulu Isima ono n'akakiiko akafuga paaka enkadde baafuna ebiragiro okuva ewa mu Kampala Capital City Authority ne mu NRM obutakkiriza mmotoka yonna kutikkangereko ekipande kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ekya National Platform kyonna. Bino byadde bigenda mu maaso katono eŋŋumi eyake mu paaka enkadde ng'abantu beesaza akajegere tebakkiriza mukulu Isima ono ne banne okulemesa abantu ne taxi mbu obanga eriko ekipande kya Kyagulanyi ng'eyingira tejja kuyingira tegenda kutikka naye nga biri mu paaka zonna kati bananiso bikola byonna mu paaka zonna. Naye tubalabula nti ebiseera bisinga bw'onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi. Ebintu byemukola mubikole nga mukola kamenye ng'akoza n'owebbwa bye bino wano wammanga mbalage na kiri kijjuliza kiri kinabagambye. Yoyo Isima
bakuba masimu ate sikimanyi kyokuba nekifaananyi wanako musango nange nandibuuza yoyo mukulu Isima ali embizi mu kisiibo ali mu paaka enkadde era yoono wano mukulu Isima ali embizi mu kisiibo era yoyo alright so abantu bompaka enkadde mwenna ane bachali bange mwenna ku stage zonna ekyokukola mu kimanyo Isima alina eriiso mujje mu eri okubiri as simple as that adde mola betekeba ajja kwata kyana bwasobola kulaba gundi bipande bya tax abantu bompaka enkadde mwenna bachali bange okuva mu kitundu ekyo mu Kisenyi paaka empya paaka enkadde please kuve kato ina munonyo Isima mujje mu eriiso eri okubiri tulebe wana abatandika okola ebipande bitali bya Museveni ajja asinika ebinyo awo tuvuddewo kati waliwo enteekateeka Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze mwenna muwulirize tugenda mu protest vote mukulembeze aginnyonnyodde saagala giddamu kudda mu bigambo bye wabula n'abagabi bagenda kuteeka amagye ku buli ggombolola mu Buganda mu Busoga ne mu bitundu wonna bwe tulina obuwagizi nga bagenda kikozesa mbu okukavinga violence oba okwekalakaasa ka national platform singa batubbi akalulu ate nga bagenda katubba naye tujja kawamba basaga Mr. President Museveni alina enteekateeka mbu kubanga eri ku mpapula mpandiike bayinza n'otulemesa okuba kampeyini nga tebagenda kukkiriza kibiina kya national platform okuba kampeyini nga wajja kubeerawo restrictions nga buli constituency na buli town council baji instructors obutakiza lukuŋŋaana lwa national platform wonna mu ggwanga lyonna nkiddamu balina enteekateeka egaana national platform okuba campaign mu ggwanga lyonna nga bayinza otugamba tugende online ko tubatukubira kandi naye nga yeesere saazi nali mu kuba campaign so nakyo mu kigende kiyinza okujja kiri ku nteekateeka yaabwe wabula ebintu Museveni byakola mukulu Kenneth Kaunda yabikola da mu ggwanga lya Zambia bwe yali nga yagala kuwera ekibiina kya national kya ANC party nga abaninga ekibiina ekyo mu 1972 nkubulwa kubanga kyali kikulembera mukulu keke bwe kyali kyawerebwa ne Museveni kyakola ki kyagezaako okukola kano ka history njala nkabalage ndi Museveni kyakola bintu abisoma ku badikita mu Africa kikino kano ka information ako njala nkabalekere wano And if Mr. Nkumbula thinks we are going to listen to the voice of liars, simply because we are afraid other people might say we were not tolerating opposition, then he's very much mistaken. If Mr. Nkumbula is not participating in these liars, then let him control his followers. If he doesn't, then I'm sure I ask them not to tempt me, because I have no alternative but to ban the Congress completely.
Okiwulidde bulungi nkuddiremu. Okiwulidde bulungi nkuddiremu. Museveni takola kintu nga takikopye ku badikiteta banne nkuddiremu bulungi owulidde bulungi nnyo. Byagenda okufundikira nga Kawunda bamukunkumudde omukono mu kibya ogenda okuzuula ng'era naye teyali mu Zambia nga Yose Nyandwe bwali olwaleero. Mujja bbira wakati mwagala violence, mwenna mulinze violence, mwagala violence, mulinze violence, no problem, no worries. Katika tugende ku kimwagala tena abakolera kimu naye mwe bange. Sina kungenda balekera mwe bange. Sina kungenda balekera katugende ku violence gwe mwabadde mwagala. Kati najja wano wiiki ndowoozo beeno wiiki eno ng'omukyala Ssaaba n'abakunzi wa NRM ayogedde ebigambo bitakwatagana ku kibiina kya National Platform n'agamba say no to protest vote n'ayogera ebigambo bingi. Kati nze nenzija ne mugamba munnange nga watuyambe nnyo promotinga National Platform kasita ogamba nti say no ku protest vote kubanga fuba otupromoti nze. N'agamba era tetulina kye tusobola kukola w'amaanyi nnyo. Wabula ne mugamba munnange ebyange byogera kate ng'omusizi agula Siyani va ku National Platform va ku president. Kati muna ekiyakoze nga maze omugamba amannya g'amatuufu omukazi yanyize n'awemmula n'ayogera buli kimu kyonna. Naye bwe nali nfundikira akatambi nga mwogerako mukyala Nansereko Hadija oba Namyalo kuba naleeta ne kitaawe Bwoya n'amwogerako n'agamba omwana oyo si oyo omwana owange yoono. Kati mune lwate luli omukyala najja n'ayogera n'awemmula kati ne ŋŋamba mwe mbasobola single handed kati njala mutandika kwapakala violence muwudde bulungi nnyo mutuule bulungi nnyo. Munnange omukyala ono ekituufu amannya ge ye Hadija Nansereko si ye Namyalo. Ne mu State House yonna gy'abadde akolera obwenzi bwe bwonna ng'asumulula ekibbo kye eky'oluwombo n'akiwa buli bw'ayagala. Ekibo badde bakiteekamu empombo nga bakiteekamu Namyalo bakiteekamu Hadija Nansereko nga ne vocha zonna za signing oba zibamuwako ssente za Hadija Nansereko so si Namyalo. Do we copy that? Kuba namugamba na academic qualifications zolina sizi z'okuba n'amannya golina sigago n'ayogera bingi kati byavuddeyo okwogera n'alyoka atokomuka omugambo mukyala Hadija Namyalo mukyala Hadija Nansereko awagambye nakwata kisenga wange nendepinga omukazi nendepinga omuwala emmengo munenze kankwe clarification mukama wo Nyandwe Yosoferi ne gavumenti ye yonna banoonya buli kimu ekinkwatako w'enzaalo baatuukawo ku masomero gye nsomedde buli kimu baabulwa criminal record yange yonna kuba teriyo. I'm not a criminal. Kati okuwa specifications endala oyongera okunoonya kunze kuba nagamba nti nze ne bonjogerako kasasiro nzija ne muyamba ne mukuzannyira ensi n'etegeera. Kati kansoke nkuwe location ennungi banzala ku musajja alumba flats opposite musajja alumba flats ku nyumba z'omugenzi Katende yafadda n'okuzika kwaggwa ku nyumba z'omugenzi Katende wetuvaawo ne bagula ploti mu Sserwanga zone. Chairman ye Gerard Majera waali kyera bamuyita Gerard Katongole waali owulidde bulungi wenkulidde
Mengo Parish eri mu Kampala Central kubanga bona ogamba abantu Mengo waliwo Mengo ono Mengo naliko Bulange Mengo aliko Lubiri Mengo nze ndi wa Mengo Kampala Central ompulidde ndi wa Mengo Kampala Central nzaliwa ku musajja Ruba Flats ku nyumba z'omugenzi Katende wetwava ntubula mu Sewanga zone chairman ya Katongole gira lina kati wali eyo clarification sirina criminal record kati gobino byonna bwayogedde oyo NLM propaganda gomukozesa nze tandya kuba ndi immune ku ye sirina criminal record I'm very nagenda okujja mu kintu kino nga ndi clean nnyo kuba nakimanya enkola yammwe kati bino bwayogedde kansoke mbikuzannyire bulungi nnyo ndio kenzire kujja wantu kubanga oyina omulimo gwe wantumyeko kukola kanzijengo kubuulire omukyalo no yayogedde bwati kankuyambe kuzanyire biwayogedde kubanga basajja Mivule Gashumba bani bonna byogedde bonna kibaagala nawe kiwazeemu which is wrong kola due diligence of information bino byayogedde baladiza malina bagamba nti nze oyo muntu muzanyira kyakoze n'akyulira nti yakoze kikyamu ye ne yeetereza talina information about me yagambye bwati so mwami Lumbuye eyebaka ne ssengawe Lumbuye muleke talina kiddako so tuyambe gwabika Museveni nga mulalu nga mulamu n'obika simanya muleke talina kiddako so mwami Lumbuye eyebaka ne ssengawe Lumbuye muleke talina kiddako so tuyambe gwabika Museveni nga mulalu nga mulamu one Salim Talenti yafa ate mulamu ddala oba okyalina information gy'otuwa tutwale maaso really basi kitegeera ofa kinensi kumoya no Uganda tukufuna n'omusango gwa kumola gwa raping awali emmengo kati mukyala Namyalo next time bwobanga oclarifyinga ku information gy'oba olina one nkubuulidde gye banzaala wenkulidde sina criminal record kyoba osooka okukola ekyokubiri ogambye nti navayo nembika Museveni video ng'ogireeta ng'okiteeka ku mmeeza gwe nabika aliyo kusalimu sale it was a technical statement it was a political technical statement teri yagimanya kubanga twali tunoonya omusajja ebbanga onanga talabika we had to resurrect him yali it was a political strategic statement nemujjayo teyavaayo yavaayo it was a very strategic political statement n'avaayo n'ayogera nti nze siri mufu wendi naawe genda obikeyo omwajje ekyamukama muse ogambye nti nabika Museveni nga mulalu of course namwe okimanyi nti mukama wa mulalu siba ogambye wano ogambye nti mulalu siba ogambye nakyogerako ebbanga lyonna emyaka nebaga nti Museveni nabaga Museveni amwaka jabangu naawe kennyini okyogedde wano nti mulalu kankibaddemu wano so mwami Lumbuye eyebaka ne ssengawe Lumbuye muleke talina kiddako so tuyambe gwabika Museveni nga mulalu abika Museveni nga mulalu nze sibika bafu mbika balamu sibika bafu mbika balamu okitegedde kati eba omaze obyogera nkuwadde location address ebinkwatako byonna genda onoonyereze buli kyoyagala okiteeka okitegedde bulungi nnyabo kati nakugambye nti amanya golimu sigago so nabadde njagala okola clarification again nti yes amanya nagakyusa oba naye tewayogedde ku kukyusa amanyago tewayogedde identity yo tewayogedde buli kimu kati wavudde n'okola statement endala yiino wano eno statement gye wakoze eyanzija kuva gye ntenga temumwogeraku oyagala mutugamba Kyagulanyi yanzija kuva gye ntenga temumwogeraku mwogeraku mwebyo mumanyi kubanga era we mwakoma okutegeera gwe bagambya negaana twabeeranga wali eri ekamwokya nga ku Mariandi naye owa Antoine tebajjanga baba bayaye bakyagulanyi biki ajera osobola okuddamu statement eyo kati byayogera ndowooza njogera byakuddisa mwanyi mugenda kuvayo mu nvume ye njagala Lumbuye ovayoyogera omutuufu eyanzija ku virginity tokwata butambi buno bukookere bwe mwateekawo bweyogera ebituufu nti Kyagulanyi yeyajjako Namyalo virginity maama totemye westokidde waŋŋambye nveeyo njogere nti president yakuggyako embuzi yo
kati kisookera ddala njagala nziremu akatambi kana abantu bakawulire. Njagala nziremu akatambi kana bakawulire. Wantumye omulimu gwenjagala nkukolere mujjuvu go waguntumye nze sinakutumako nze nagge kwogera amannya go matuufu nakwesonyiya na national platform. Nino ovaayo n'oŋŋamba nzije njogere ku baakuggyako embuzi. First and foremost kansoke ku clarification 1. Waliwo abakazi bangi nnyo abajja okuvaayo mu nkola eno gye yavuddeyo nti gundi yankozesa tukimanyi bulungi nnyo. Naye engeri gye wantumye okukola due diligence ku information ekwatako njala gikubulira ensi egitegere bulungi nnyo era ensi eggwennyalwe. Ekisookera ddala mu bigambo byo byennyini mwe ŋŋenda okkwata mpola gwe walutinkudde gwe wakoze ekiwulira eyanzijjako vagini tenga temumwogerako oyagala mutugamba Kyagulanyi yanzijjako vagini tenga temumwogerako mwogerako mmwe byomumanyi kubanga era we mwakoma okutegeera gwe bagambya negaana twabeeranga wali eri ekamwokya nga ku mariandi naye owa Antoine tebajjanga baba bayaye bakyagulanyi biki ajera osobola okuddamu statement eyo ogambye Kyagulanyi yakuggyako embuzi naye mwabeeranga wali wabeeranga abayaaye kati abayaaye be baani b'oyogerako wansoso n'onyonnyola abayaaye b'oyogerako bwe mwabeeranga nabo. So there is a difference between abayaaye group y'abantu n'omuntu singwa gw'oyogerako. Ekyokubeera ekamwokya tekikufula nti buli omu akomanyi kyekisookera ddala. Ekyokubiri bw'ogamba nti nveeyo nklarifyinge ku mbuzi yo gye baatwala kati olinga agamba nti mu kiseera bakuggyirako embuzi nali awo we wali nga bakuggyako embuzi oba nakwata akatambi oba naliwo ng'okuba emiranga kwegamba kino kiraga your level of understanding nti mu nnyabo endowooza yate yambaata zaaniti zino zikabuzi. Bw'oga omuntu aveeyo akiralifayinge ku mbuzi yo gye baatwala nga simanyi ani yagitwala kubanga I'm not sure kuba tuli mu cyber warfare. Kati kyangu nnyo okujogamba omukazi yenna asobola okuvaayo adisipatyo ngati ze Kyagulanyi yali boyfriend wange Kyagulanyi yankwanako Kyagulanyi yakola kino kubanga nobody can buy your idea at this particular moment. At this particular moment tekyali muntu asobola kugula kintu kyonna mukazi yenna publicly kyanaavaayo okwogera ku Kyagulanyi no. Ng'ompulya bulungi nnyo. Teri mukazi asobola kujja naga Kyagulanyi yanjagalako simanyi twali mu ssomero oba twali mu public goti bikibi that is total nonsense kuba kati kiri mu public domain buli muntu asobola okujja n'asala omugango gw'ayagala ku Kyagulanyi. You copy that. So kati bw'ogamba Kyagulanyi yakuggyako embuzi ekyo kijje mu bwongo bw'otoddamu nakiwandiika nako ngenda kukubuulira bulungi wantumye nkole due diligence wendaga bulungi ndozo kitegedde mukulu nnyabo. Ekizibu ekiriwo abantu bonna abaali bategera mu NRM baavaawo nga tebakyasobola kuwolereza gavumenti yammwe ne basalawo baleete bannakijangajja be basobola okwogera kubanga tebaswala. Weewalanga nnyo omuntu ataswala bamuzibu nnyo. Kati mukazi gwe wangambye noonye yakuggyako embuzi naye ng'olinganga nti naliwo mu kitanda awo oba nali olunaku naliwo awo. Statement gy'okola nti nze nzigyeekiralifayinge ku mbuzi yo bitanga gye baatwala nga ne gwoyogerako nti yagitwala tali capable kuba nti alina kyakimanyiiko nga gw'okyogedde. Kitegeeza nti ekyo mu normal circumstances tukiyita blackmail propaganda kubanga wakitaddemu omuntu gwe tumanyi nti omuntu asobola okujja naga nti yamwebakako oba badde amwagala essaawa zino kubanga nange mu katambi akasoso gambye nebaka kusenga wange aye nenfunisa omuwala olubuto which is okay nze byo tebindya ne kati byosoose okwogera mu katambi kali bwozaako kino ekya pulezidenti waffe munnange biba tebikyalina makulu kati nze onjogeddeko wali which is okay ze sina buzibu naye ate bw'ojja n'ogattako ekya pulezidenti byowasoose batebiflectinga na kyasembyeyo. Muyige kye bayita social media muyige kye bayita communication skills. Whenever you utter any statement or you release any statement as a reference, make sure you stand on your words. The moment you change or you go against your statement,
that means you are making propaganda or you are trying to blackmail someone. Wasose kunze, I'm okay with that, have no problem. Kuba sina criminal record. Kati statement ziwakoze kunze, bozili filing aneko president. Chiba techicha ina makuru. Kuba any fool can come out to claim that she had an affair with the president. Any fool at this part, but nobody will accept that because we know tulimu social media warfare gwe tulimu kati sawa zino. Njojaga nti Kyagulanyi Musezi yes tujaga Musezi no problem. Yasirake wanyoko nti nedda. Ojaga Kyagulanyi mobi yakubako nti nedda. Yabba kintu kiriwo. Katoba tona kyogenda tugamba mukulu wetereze. Katika mara yakatambika ngabo wangambye nti ntwale due diligence nonyereze njogere kubako twalako embuzi ngenda bba kumenyera wano bulungi nnyo. Echange kyabadde simple tubulira amanya g'amatuufu lwaki tubulira bintu NRM byekoze lwaki ogenda against presidency vote gwate wagenze kujja bitakwatagana ngampale ya Museveni kati baba wangambye nonyereze kuja kujjako embuzi. First and foremost olutalo lwensinga okwagala kubanzi badde mu bbanga ddene ekisokera ddala amanyago golina goli kati saazi nogotambuza kusigago oli manya ga mugenzi n'empapula zoyina ziri manya ga mugenzi. Ekyokubiri wali mukyala mufumbo ofumula obuddukamu ng'ofuuse bakimpenche enkubire n'okutuuka ku sekuteri ya NRM okutuuka wootuse buli okuva ku asikali okutuuka ku kirina okutuuka ku woli bamala kuja kiwojjolo okutuuka woli. That's why ntibigawo byogeranga bubiri tobibikkako kubanga tokyalina njawulo wakati wa nekolera jange n'omuntu ategeera. Teri muntu ategeera ng'oli mu office ya pate namba asobola kuyimbira otandika kwogera bitakwatagana no. Katubere ffe abogezi ku mitimbagano gino tulimwe enjawulo y'amaanyi nnyo abamu tubikka ku bigambo eri ababikubongo biri okuba kati nze olw'okuba nti ndaba abantu bangi sisobola kubawo kigambo kyonna kizibu nnyo. Kati gwali mu office naye ng'okuba wagagambo ogamukola banaategeera batya enjawulo wakati waategeera n'atategeera. Automatically bajjaga nti guntategeera omukazi yaba akyamukola agagambo. Ebiseera bisinga omuntu amukola agagambo abeera yakulira mu gagambo ago ate nga yaga practicinga kyovula n'agamba oli mu katambi nti nja kunoonyereza nti wali World Food Program provider seera wali animal seera. Probably you were animal seller and you are still selling your animal under the influence of that position where you are now. Tugenze maaso. Wajjanga mobilizer oba mutimbi w'ebipande mu National Reverse Movement. Abati manga ipande ekiro ku nguudo. Nombala n'ofuuka informant wa NRM ne ISO ng'ogibuulira mu NRM bagiryamu olukwenda batagiwagira saako nabo opposition batagiwagira. Ngotwala report wa Museveni ne ku semwaye ne ku ISO tukimanyi bulungi nnyo until bwakuba akajji n'oyingira nga bategeera bavudde mu gekikolo kingi nnyo n'oyingira. Kati wangambye n'ompa obuyinza nnoonyereze ku baatwala embuzi. Ndowooza embuzi zo basooka zitwalira mu primary mu secondary ne ku institution ebusuubizi gye wegadangira n'ensi n'ekwata ku mumwa. Bw'omala okujja mu National Reverse Movement n'ofumbirwako awo era n'onobayo nga tebiganye. Kati bw'otuuka mu National Reverse Movement bano bandako obujulizi nti baakulyako gootiyo. Kuliko Haji Abe Mukwaya onoomwegaana. Okuliko Haji Abe Mukwaya musajja mukulu myaka onoomwegaana. Mwalo tinkudde nzizi n'entalo nzaagala nnyo. Kuba saagala biteredde njala nnyo ebintu ebitinkuuse byensinga okwagala. Wano mu politics njala nnyo ebintu saagala kintu kitateredde njala nnyo ebintu bitateredde byenjagala ekiteredde tekinkolera. Wangambye nkunoonyerezeeko abaatwala embuzi. Haji Abe Mukwaya y'omu ku bo. Anakwegaana alina mukwano gwo mu State House mu NRM Secretariat bakubire kesi babuuze nti wamma Haji Abe Mukwaya yalya n'asereko ajja kugamba yes.
mujjukira Guy yajja ku CBS ng'aleekaana nnyo wa eno gwe bayita RDC Sekabanja. Nkumenyera bano bali mu system yammwe. Mujjukira RDC yajja ku CBS ennyo gwe bayitanga Sekabanja. Sekabanja yalya. Wanga bwansindise noonyereze wanga tunoonyeza abali embuzi yo. Waliwo n'omugenzi. Former ambassador. Omugenzi Galiwango. Yali ambassador e Kenya yafa, yali musajja musoga. Kati olina n'omulambo mu bulamu obwo. Mwana mujjukiranga omusajja yali ambassador Museveni e Nairobi, gwe bayitanga Haji Galiwango. Former ambassador. Galiwango yafa, omugenzi yafa. Yali yatwala embuzi. Watumye okunoonyera abantu bano waŋŋambye gwe bitadde mu katambi kano. Tugenze mu maaso. Kuliko Nobati Mawobe, Nobati Mau, President General wa DP, nga mukozi wa NRM, era nga Minister Mulamba, Nobati Mau naye yalya. Go antumye nze sida kutu go antumye, Nobati Mau naye yakola ki naye yalya. Sigu wabingambye wantumye nkole due diligence nze mayine noonyereza. Nobati Mau naye yalya. Tugenze ku mwami gwe bayita Meso yali wakupa Motors. Sigera kwogera nsi mwali. Onoomwegaana neti wamulya oba teyakulya. Gwa biti tuli mu politics, wanetalo za politics kasitoseka omuzanyo gwo owedde. Meso wakupa Motors kati ngensi gyalimu ali mu Europe teyakulya. Wangambye noonyereza abali embuzi zo. Mezo na wali kutumiddeko. Kuliko ba ISO operative. Balo bakuliranga mu office jiwatwalanga olugambo. Kuliko aba SFC balo banzigulira olujingenda kula mukulu. Ama kwanza leta chintu kidogo you had to remove your nika to get the access to State House and other state offices. Balo aba SFC. Kati bano simanyi muwendo bo operative simanyi muwendo naye nkubulire gwa bali munana besobodde okumanyako n'abalanja baleeta bwoba oyagala utalo bigambo weesonyiwe kyabulira abantu NRM byekoze as simple as that. Tolumba national platform, tolumba president waffe, kola by'olina okukola. Mukyala Nansere Kadija nze nkuwadde access, nzalibwa ku musajja alumbwa ku nyumba z'omugenzi Katende yafadda netuzimba mu Serwanga. Chairman yegera di Katongole gyali naye wa NRM, kidogo chairman wa NRM, chairman Katongole gyali. Bobo yagala kufuna more information ngende wa chairman wa Lubaga Road B go bayita Makanga Willy naye ajja ku information enkwata ko bayita Makanga Willy wa chairman Lubaga Road H Lubaga Road B bada chairman Makanga. Bobo yagala kumanya nzani ebisigadde tomanyi, you can't get no my information and you can't and you will not, kubanga I'm not a criminal. Nkola ekintekeddwa okukola mu ssemateeka y'eggwanga to exercise my right. Kubanga mutuyitiriddeko mukosa propaganda blackmail mulowooza musinga okutegera. Ekyokuwemula siri mu kiraasi eyo. Ne bw'onoddamu n'okola video ng'owemula nja kulizoninga direct nga bwe nkoze olwaliro. Gegenda mu maaso ng'owemula kubanga mwena tubamanyi muli bawemuzi. Okitegedde bulungi nnyo. So gwe kola kyokola ng'owemula kubogooza bwe mba akuba nti nabo abangobera bannandi gwe nsobola okukwatamu Justin Nakwesi. Mu ango gy'obojjidde mu ggwe. Bw'obanga oyagala kugira mu ango entufu gy'oyagala okugiramu ey'abalongo. Lwakuba nti mmanyikiddwa abantu bangi nnyo, abantu bangi bangoberera ab'ebitiibwa bambasada baani. Naye singa tekibadde ekyo ng'ali mu sitalo ya MC Norman eya penge penge oba ya Comrade Kibirige. Enakwezi oba wayiseewo ddagwe. Mu system y'abalongo yo siri yo siseetaaga agende kubanga ndi mu style ondala nnyo naye bwe singa mbadde basobola okunzikirizaamu ennaku bbiri naye ngenda mu system ya MC Norman, Comrade Kibirige ne penge penge nezigiramu eyo style jajja oyinza okudduka ku internet gwewuka nga tewali wadde agambye kudduka. Karate eri mu brainwashing be Kyankwanzi oli dasta ogimanyi gwe namyalo ekyankwanzi eri mu brainwashing be oli dasta
Dust ogimanyi esiimula ebiwandiikiddwa ku lubaawo. Information nayo ngirina. Oli duster ekyankwanzi. During brainwashing sessions ekyankwanzi oli duster. Bw'ono oyagala tugende mu eyo category gwe nsobola okukuyiwa amadinisa. Nesisobola for one thing eyo siriyo eyo style ya penge ya Comrade Kibirige ne MC Nomani. Nebo ono oyagala gende eyo. Ojjabire tano because na server bizanya wano. Njabira banga bulungi nzize nkudde bulungi nyoba no kuddamu kati nkuwadde information enkwatako bitegedde bulungi nnyo so kati awo nawo tuvuddewo wangambye gwe kennyini in your own voice go wantumye saagala bagambe nti wantumye gwe wakoze eki gwe wantumye kanka kuzanyira bayinza omusajja alumbye omukazi nga ate omukazi teyamukozeeko ki njagala akakuzanyire gwe kennyini gwe wantumye nkole due diligence abaatwala embuzi yo. You instructed me politely that I should inform the public who ran away with your chimeme. Ulira. Eyanzija ko virginity nga temumwogerako. Oyagala mutugamba. Kyagulanye yanzija ko virginity nga temumwogerako. Mwogerako mmwe byomumanyi kubanga era we mwakoma okutegeera. Gwe bagambya neegaana. Twabeeranga wali eri ekamwota nga ku Mariandi naye wa Antoine. Tebajjanga baba bayaye bakyagulanye biki. Ajira sio kuddamu statement eyo. Kati byogala looza njogera byakuddisa mwanyi mugenda kuvayo mu nvume ye njagala lumbu ye over yogera omutuufu yanzija ku virginity. Tokwata butambi buno bukookere bwe mwateekawo. Bwe yogera ebituufu. Ye yantumye nangamba vaayo yogera abaatwala embuzi yange era abaatwala embuzi mboogedde n'abala bajja kujja mwenna abalina essimu ya public alimugirina okwo ku mutimbagano ku erinyiza nosula nga ngitaddeyo ng'olina information ekwatagana ku baali embuzi y'omukyalo ono munteekera amanya mu inbox ne evidence ngenda gensi public abaali embuzi yo kubanga statement ziwakoze n'osooka ku nze sirina buzibu ne bw'omala ozikola nga ate n'ojja n'ozitirating ate ku president that is wrong. Okitegeera kuba kyosoose okukola ku nze kiraga nti kyogenda okuzzaako nakyo kikyamu ebyebibiri tebikola kirungi kimu yensobi gye wakoze statement yo kati erinaaganaaga tesobola kukwatagana nego wantumye nzije nkola okunoonyereza essimu ya ku internet ngenda sula nga ngitaddeko endala batagirina buli amanyi atwala embuzi ya Naasereko Hadija oba Namyala Hadija wa NRM essimu enkweri olina obujulizi amanya g'abantu abo n'ebifo please nge yansabye mu butongole mubuulira baatwala embuzi ye. Kale kati zina dakiika 12 esigaddeyo ba comrade njala bawo obubaka buno mbuulira bulungi nnyo. Natural Reverse Movement saako n'ababbi b'ensimbi beefuddemu oyo mutaddaawo si mungenda giteekako. Abakulembeze ababba ensimbi z'omuwa omusolo mu gavumenti ya Museveni bakooyo boogerako ebituufu nkiddamu. Abakulembeze ababbi aba Natural Reverse Movement under Museveni's regime mubakooyo boogerako ebituufu. Etteeka lye twabagambako nti bali kuteekateeka direta bye bino bagenda okuteekamu mu tteeka eryo mudde bulungi nnyo ye kati etteeka lirina obuwaayiro bulina obuwaayiro buli mwenda ne buli kawaayiro njagala kakusomere mumanyi nti abasajja bwe batuuse bayidde tebakyagala kwogera ku bubbi bwabwe. Etteeka baliyita Cyber Crime Bill is now an act of the parliament which means that it is now enforceable. Kindly bear in mind the following. Bagambye nti etteeka erikwatagana ku misango egy'abantu abakozesa emitimbagano munnange kati lyafuuse libadde litesibwa nti lifuuse etteeka era ligenda teekebwa mu nkola era muwulirize obukwakkulizo n'ebibonerezo ebiri mu tteeka lino. Kulira bulungi nnyo. Akawaayiro akasooka oba section 1(3) it is an offense to access someone's phone or computer 5 years in prison. Mu kawaayiro akasooka mbu kyabulabe
era kya bulabe era kiriko ekibonerezo kya myaka 5 singa okwata ku ssimu y'omuntu ba ku kompyuta y'omuntu nga tolina lukusa kikusibya myaka 5 ke kawaida akasooka. Akokubiri section 4, it is an offense to modify, delete, obstruct, etc. someone's data. Kya bulabe era kya musango okukyusa oba okusangula oba okusangula oba okulemesa ebintu by'omuntu byaba aterese nga bibyenga ye naddala bikwatagana ku mutimbagano oba mu ssimu oba mu kompyuta kikusibya myaka 5 mu kkomera. Akawaayiro namba 3, it is an offense to communicate crucial information to someone not authorized. Mbu kya bulabe nnyo era musango owulira bulungi, mbu kya bulabe nnyo kya musango okufulumya information ekwata ku muntu nga ya bulabe nnyo nga takuwadde lukusa, mbu kikusibya myaka 15. Namba 4 akawaayiro 6, it is an offense to possess a crucial information mbakusibya myaka 15. Mbu kya bulabe nnyo okuba ne information y'abanene mu government kiyinza okusibya myaka 15 nakyo. Number 10 section 10, it is an offense to record a private conversation even if you are part of that conversation. Imprisonment for 2 years. Kya bulabe nnyo era musango okulikodinga okwogerezeganya kwembaako ku ssimu ne bw'obanga oli omu ku abo abadde mu kwogerezeganya okwo okuli ku ssimu kikusibya myaka 2 nga tebalina gwe beebuuzizaako. Namba 6 akawaayiro 19, it is an offense to publish misleading information, imprisonment 2 years. Mbu kya bulabe nnyo era guba musango okufulumya amawulire mbu amakyamu eri abantu bakusibya myaka 2. Namba 7 akawaayiro 21, when you receive a summon or police call out for cybercrime, it is an offense to disclose that. Bw'oba oli eyo n'ofuna okuyitibwa ku poliisi oba essimu ng'ekkubiddwa nga bakuvunaana omusango ogw'okukozesa obubi information n'omutimbagano, mbu ate gwe n'obaako gw'otegeeza ku kintu ekyo kibadde wakati wo okuyitibwako kwa poliisi, mu poliisi n'ekitegeerako bakusibya emyaka 5. Kati kana akawaayiro wali okulya n'okukomba essowaani. Kankabadire mu Luzungu. When you receive a summon or a police call out for cybercrime, it is an offense to disclose that. Mbu poliisi bw'ekuyita ng'ekuwandiikidde ekiwandiiko ekikuyita oba essimu gy'eba ekkubidde ng'ekutegeeza ku misango gye wazzizza mu nkolagana mu njogera oba ku mitimbagano kuno, mbu ate n'obaako gw'obuulira ku kiki ekibadde wakati wo ne poliisi bakusibya emyaka 5. Kati mu ssemateeka wa Uganda omuwandiika atugamba bw'ati nti omusibe yenna bw'omukwata nga tonnamuteeka mu kaduuku alina olukusa olukubira looya we oba omu ku bafamire memba abategeeze nti nkwatiddwa ndi mu kifo bweki. Tekatika n'aka section tekakontana na ssemateeka wa ggwanga. Mr. Policeman, Inspector General of Police, does this section 21 breaks the law which mandate or gives law to all Ugandans that if any Ugandan is arrested, he or she has a right to inform his lawyer or his family member that he had been arrested? Kana akawaayiro tekakontagana ate n'etteeka liri tugenze mu maaso. Akawaayiro namba 8, it is an offense to be lewd, indecent or vulgar with intent to humiliate. Mbu kya bulabe era musango okubeera ng'oyogera bubi era ng'otwakadde
oba okweyisa obubi oba okuwemula ng'ogezaako okulumya omuntu ekibonerezo kya myaka 2 naye nze mbuuza aba NRM abasala omugambo abawemula ku makya n'olweggulo ajja n'ayogera n'atugamba nti abali e Bulaya mutunde bimulina mugende mugule pickup mutekeko tanka mugende muwoze motoka emuzisanze kubanga amazzi ga bwerere oyo abasimu twakaavu era atera n'okutuyita idiots ate otuyita swine kati n'atuyita tetulina magezi kati ate ono temuba temugenda musiba mulina abantu bangi abakozesa kakawayiro kano kati mugenda kakola mutya nti is an offense to be lewd, indecent or vulgar with the intent of humiliate someone. It is punishable for 2 years of imprisonment. Kati nze mbuuza mumusinga okuwemula okuvuma nga nego muwulidde akungira ekibiina avaamu agagamba agalinga nga tanka za bibikulu ez'amazzi ezooza emmotoka mugenda musibira wa n'abalala 9 section 24 it is an act of domestic terrorism to attempt to incite ethnic divisions among the people of the republic, life imprisonment. Mbu okusinzira mu tteeka eppya lino mbu kyabulabe nnyo ekyokubeera omutujju ng'oli mu Uganda era n'ogezaako okwogera ebigambo ebyawula mu mawanga eri bannayuganda bonna kiyinza okuleeta obulabe obujja obulamu bw'abantu kye tuyita ethnic cleansing oba okwawukana mu mawanga. Kati mbadde ŋŋamba abantu abasinga okuvuma ba NRM ate nga bavuma bannayuganda ate nga abatuvuma bagwira. Kati mugenda kwenforcinga mutya etteeka lino nga ne bemukwata teri abagulako omusango ne mugamba baguddeko emisango kinaakola kitya? N'olw'ensonga eyo gege amateeka ge bataddewo ebisigadde tujja bibuuza ku lunaku olwokutaano ssaawa zijja kuba 2 abatawulidde information emwagala nfulumye balaye munansonyiwa bwe mbanga ne information ya politics ebeera crucial nnyo mba njagala ngiyiseewo abantu bagitegeere naye nga nina information nyingi era kuyisaawo naye tujja kusekana ku lwokutaano saa 2 mukama bakuumire wabula nyongera okubajjukiza mwenna abaana b'obuwala abafere bangi nnyo abali mu Uganda ba smart wire abefuula nti balina ensimbi naye nga banoonya abawala abava mu famire zina ssente oba balina ebintu byammwe abantu banavuuka obusinga obungi amanya balina gakigala naye nga Banyarwanda ate balina omuze ogubiika ng'obudde bukyali n'akuzalamu 234 watu n'akozesa omukisa ogwo nti kati afuuse ebbaawo n'atandika okufuna access ku bintu byo ebintu bya famire n'abitunda n'abimalawo. Abantu bakuba mu category eyo mu kintu ng'ekyo kuliko omukulu gwe bayita omukulu ono omwegendereze nyo bamuyita Luze Abraham bwe ku lwokutaano ndi naawe ono ku lwokutaano Luze Abraham ndi naawe ku lwokutaano either zaye ebyapa by'omuzaana guwanyaga ettaka lye ery'Obuganda oba ku lwokutaano ndi naawe watundatonda ettaka lya Buganda lyonna ng'olina omumbejja gw'ofezeraavu n'omuzalamu obwana 3 n'odduka ng'omaze otunda ettaka lya Buganda ng'ate oyita mu Mengo ne Mayiga. Luze Abraham omufere w'Emityana mulekerawo okufera abaana Abaganda nga mwerimbise ndi muli Baganda olwokuba mumanye ennono ne mutwala ebintu bya Buganda. Gwe nkuwadde lwakutaano ngenda kukudde njagadde kwongerako bwogezi zaaya amataka ge watunda n'ebyapa by'omumbejja oyo gwe watundako ettaka lye ng'obudde bukyali. Obudde bumpeddeko mbadde sisobodde kukola information eyo nenjagadde otegeeza public about those smart wire boys, but mostly they pretend to be Ugandans, but these are Rwandese who come after that they have a lot of money at their disposal, but unfortunately they don't have money, even a single coin. They on mission to look for girls from rich family, mostly in the Buganda region. May God bless you. Mukaba nkumire mwenaba.